okugezaako okulingiriza kubanga ogambye ezinda ebintu bibyo. Musa Lukwago ne mukyala we Sarah Nabaggala leero bakedde mu ofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga okubataawuluza ku nsonga z'ekibanja ezibadde zibalemye okugonjoola. Ojja kujja waka. Okusinziira ku Lukwago, omukwano gwe ne mukyala we ono gwaggwawo oluvannyuma lw'okumubeezanga ku ntujjo buli lukya era ensonga zaabwe bwe zeekanama baddukira mu kkooti ne FIDA ng'ensalawo y'eno yakaka omusajja okwabulira amaka ge agalekera omukyala n'abaana. Kkooti n'esituka nejja ne mukwasa amaka ne baŋŋamba amaka gakole ki gafulume. Nti kino mukyala we tekyamumalira n'addukira mu ofiisi ey'amaka ku disitulikiti ng'ayagala emwongera ekibanja ekirala aw'okulimira emmere y'abaana era naye teyali mubi ekibanja n'akimuwa. Nti omusajja ampadde amaka naye talabirira baana ate tampadde wakulimira ki baana. Olw'okuba buli lwe beerabako bongera kwesojja, omusajja ono yafuna ekirowoozo okutunda ekibanja ekisigaddewo anoonya awalala wadda, kyokka olwakigamba ku mukyala we ono yamuddamu kimu nti ekyo tekisoboka. Ne neebuuza ku bantu abakulu ne baŋŋamba omukazi musonyi wajja kufa, abasajja kiti kya muwogo gyagwa lyakola ki yagandira. Kati mu maaso g'ow'ensonga z'amaka n'abaana e Kayunga Collins Kafeero, Lukwago asabye woofiisi eno okukaka mukyala we amukkiriza atunde ekibanja nga bw'ayagala olwo nno baawukanire ddala obutaddayo kwerabako. Omukyala ateebe ewuwe n'agalekera. Okusinziira ku Lukwago, embeera za mukyala we zaamulemesa n'okuwerera abaana be yeezaalira olw'okubassa ku masomero ag'ebbeeyi musajja wattu gatasobola. Kubanza amasomero g'abateekamu aga private sigasobola. Liri essomero nze ndikulembera Namavundu Alice Primary School nina museya. Ye omukazi bw'aweereddwa omukisa okwewozaako ku by'okulemesa bba okutunda ekibanja kye, ategeezezza nga bw'atakyayagala kukaayana na taata w'abaana be ku bintu by'alumiriza okuba nga babikola bombi. Ekibanja twakibulaba kuliko amaanyi gange nti ente yange nnamba yatundira ku ttale mitwalo 25 n'atunda eyo yali waka mitwalo 25 sige mitwalo 5 netulima naye netutunda miliyoni emiliyoni twatunda gwali musimu emitwalo 5 kiteekakadde mulamu wange Ssentongo yo gwaddako n'atuwola emitwalo 3 nze njogera mazima ekibanja twakigula emitwalo akakadde kamu emitwalo 3. Kati singa atunda ekibanja kino, omukazi ayagala bba atandika okwezza obuvunaanyizibwa obw'okusomesa n'okulabirira abaana. Kulabika nga abaana bange basoma kyekizibu kyange kuba n'essaawa zino kwentakulira abaana bange wuuyo mukulu Koloni yamugamba era ne Chaimaani oyo yajja awaka. Kati gwe jja okuba omujulizi wange kuba oli muntu mukulu otegeera ojja kujja awaka nkulage mukulu Lukwago akatake ke yasalira ku baana nga mukulu Koloni amugambye asalire ku baana bange aw'okubaggyirako okulya kenina okutakulirako abaana bange. Kafeero awadde Musa amagezi nti bw'aba ayagala kutunda kibanja kye asooka addeyo mu kkooti gye basooka okugenda eddemu okutunula mu nsonga zino okumukkiriza okutunda nga bw'ayagala. Twakole tulina abaana bano bato. Abaana bano beetaaga okusoma, bakwetaaga okusomesa. Bano bombi abalagidde basooke bakole enteekateeka gye bagenda okulabiriramu abaana balyoke bakomewo ku bbalaza ya wiiki ejja. Kati wana ensonga ekitegeeza tewedde eriko question mark. Abaana bakyali bato, they are still tender. Kitegeeza bw'otunda ekibanja wate okubaawo ensonga bizoni tuteekewo ensawo y'abaana okusoma. Ate nina we nnemesa wuuyo yagula wuuyo mubuuyi.